kulikirayo nnyo ddala muko nzikiriza tiyakadde ako kakuyamba okufumitiriza ku byolaba oba oliawo n'okuteekateeka amagezi g'oyinza okuwa abavunanyizibwako okubitereeza katuveeko ku mboozi zaffe katweyongereko mu maaso mu kitundu kino ekyokubiri. Buli lukya emizannyo egy'enjawulo giyiyizibwa ngeri bannaffe abazungu bamanyira okuleeta ebinyonyi oba ebisolo ng'embuzi byolesa obukodyo bw'okulwana ate mwana wattu ne basibako ne ssente ku ekyo ekinaawangula kiyite betting. Kyokka wano waffe okuyiya bwe kuganye olwo ne tubuukira egyo emizannyo gye tulaba mu bakyeruppe emitala w'amayanja nga n'oluusi emizannyo gino gyewanisa abazadde emitima ate n'oluusi giggweera mu maziga. Egimu nno ku mizannyo mwe muli ogwa skating era nga guno we tugenda okusesera olwaliro mu puroguramu ono e Kampala. Omuzannyo guno gukyase nnyo mu Kampala n'okusingira ddala mu bavubuka wabula ng'emitala w'amayanja okusinga kukolebwa mu budde bwa muzira era nga bagukola babeera beesabise bulungi nga naye bagwa wansi tebafuna buvune. Kyokka bw'ojja wano ewaffe mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti tugukola mu ngeri ya kyalo. Omuzannyo gwa skating no gwa tagumanyi wano mu Kampala abavubuka bagukola batambulira mu bigatto ebiriko obupiira wansi. Abamu nno ku bavubuka bano abagukola tuwalondodde mu munisipaali y'e Lubaga ne batunnyonnyola engeri gye bagukolamu. Amanya gange mpitibwa Damba Adam nga mbeera Katwe mu Musoke zone nga ndi skater ng'era gwe muzannyo gwange gwe nsinga okwagala nga ngenda buli weekend ngenda ne skatingamu muzine ennaku endala mba nkolera wano nga njokya holding kati ku Lwomukaaga kale ku weekend ku Sunday wengenda ne nvugamu eri Namboole kubanga era yewali essomero lyaffe gye twayigira. Manya gange nze yiga Godwin lwakuba abasinga bampita Gordon. Okuyiga akantu kano eno nalabanga abazivuga naye ate nga bazivugirawa ku mikolo kwegambanga nange mbeegomba kati we nalaba abazivuga nembalaba nengenda nembeebuuzaako bakola okola otyo kayiga ne baŋŋamba sikazibu naye ekintu woba okyagala ku mutima osobola okiyiga mangu. Kati we nayigira na ku ngatto zaabwe naye nagenda olaba wemba siina yange sijja yiga mangu nengula eyange nagigula $15,000. Bano ebiseera ebisinga naddala nga waliyo omupiira ku kisaawe ky'eggwanga e Namboole bavuga ebigatto bino nga beerippye ku mmotoka z'abantu eziba zibenyuka obuweewo. Omuzannyo guno kati mu Uganda bagusomera ddala era nga waliwo kyewandiise ebbanguliro gye bayigiririza abaagala okugwetabamu. Abavubuka bano abavuga obugatto buno oluusi abantu abasaako ekyokunyakula obusawo bw'abantu ne bamala ne badduka. Bino ebagambwa abasikeeti babbisi wekiri ekisooka tetulina emirimu ekyokubiri sikeeti tuzivuga naye togenda genda mbu ate otandike kubba nga tolina ekyokukola kulwansonga sikeeti talenti gye tuli kubanga naffe ffe kennyini tuzaagala. Omanyi obugatto bwaffe buno bwe tuvuga tulinamu bannaffe be tutamanyi kale ne be tumanyi ababubbiramu kati we bakwata era balowooza ki naawe oli omu ku bo. Kyokka nno wadde guli gutyo abazannya omuzannyo guno okuli Adam Damba bagwenyumirizaamu era ng'okwekwata ku mmotoka z'abantu kubeera kubanguyizaako mpozi n'okutuuka amangu gye balaga. Okwekwata ku mmotoka byasika ekiringa ndowooza kwanguyizaamu naye nga nawe osobola osamba distance yonna gy'oyagala naye kale obeera ku mmotoka oyanguyirwa waba ku kale emmotoka ekwanguyiza tokoowa osobola okugenda oba paka Masaka mipiira gyo gye gikusalako
distance wobera ku motoka distance gyosobola ovuga ebeera nnene osinga ng'osamba wekka waba oba osamba wekka okoowa mangu nyate oba weekute ku motoka tokoowa. Okwawukanako n'abavubuka abalala Damba omuzannyo guno akola mu budde bwe obw'eddembe. Kale tukuŋŋaanya wano ku mulimu we tukolera awo tuvaayo tugenda traininga naye nga tutraininga buli lwa Sunday ne ku Lwomukaaga ku nnaku za weekends kuba zino ennaku endala tuba tukola. Kyokka wadde waliwo essomero naye ate abavubuka abamu okuli Godwin Yiga bo omuzannyo guno baguyiga buyizi nga bakopa bannaabwe. Kyokka ono akukulumira poliisi obutamanya nti guno muzannyo okuzannyibwa ne mu nsi endala ate nedda mu kubakwata ng'ebayita bamenyi b'amateeka. Obuzibu bwe tuyina bwa poliisi tukwata etukwata kale omanyi bugatto bwaffe buno bwe tuvuga tuyinamu bannaffe betutamanyi kale ne betumanyi ababubbiramu kati we bakwata era balowooza ki naawe oli omu ku bo. Omuzannyo guno kati gwafuuse gwa byanfuna era nga bavubuka bano bapangisibwa ku mikolo egy'enjawulo okukyamula abantu. Abakola bino we tufuniramu okufunamu kale sigamba mbu tufunamu kyamaanyi nnyo naye oyinza obba oli awo ne mufunayo omulimu ka drive nga ya mitwalo 3 kati ng'olina ofunayo banno we mugenda ogikola kyo givuga ne mugenda ne mukola bye mukola ne babawa ssente zammwe ne mugenda ne mutuula ne muzirya n'oba osobola okugula akagatto kakalala n'okatereka wali eri. Oluusi abavubuka bano bapangisibwa okulaba nga bagaba obupapula ku makubo obuliko obubaka obw'enjawulo obulanga ebintu gamba ng'ebivvulu ebyokulya n'ebirala. Kyokka bagamba nti engatto zino zibayamba okutambula n'oluusi nga tebalina ssente za ntambula era nga tibaagala promota w'omuzannyo guno bakole ekibiina ate n'okubalwanirira. Twagala tutandikewo ekibiina ekyaffe naye nga waliwo ekibiina kale ekitugatta ffenna Uganda Skating Federation kisangibwa Namboole kyettiimu ya Uganda enkulu eya skating kubanga tuyinawo kale omuzannyo mulala gwe tutabalaze ogwa skate gwe bayita skating and rollball muvuga skate naye nga muzanyirako omupiira nga basketball mubanga aba basketball bwe kityo naye lwakuba nti ekisawe kale kiri wala we tubikolera tetusobodde bibalaga ebyo naye nga tomanya lunaku lumu tujja bibalaga kati era waliwo n'ekirala ekya inline ekyokudduka aba speed runner aba skating nakyo gye kiri naye tubizanya naye lwakuba nti kale obudde bubadde butini tusobodde balaga just eya street. Kyokka nga buli mulimu bwe gulimu okusoomoozebwa ye Kyembogo Hakimu omuzannyo guno agwekokkola olw'obuvumi bwe yagufuniramu era bw'atyo n'aguvaako nga bw'annyonnyola. Ekibiina ekyo nze mu kugenda okukyeyawulako nafunamu kale obuzibu kuba skate nagenda nengwa nebeera nga endetera obuzibu nenfuna obulemu kwekubeera nga skating ngyesonyiwa era baŋŋaana okubeera nga ngyesonyiwa naye mu ngeri zonna nga skate bw'osikatinga kikuleetera okubeera nga owulira bulungi owulira emirembe. Buli muntu alina talanta Katonda gye yamuwa kale nga abaana bano abeebongera mu nguudo ng'enje osanga nabo eno ye talanta yaabwe era nga babaye Nalukola Sserwadda nkulembeze mu bitundu eby'enjawulo ye ayagala bakwatire ku mukono nga bwe guli kubawuga abasamba omupiira n'emizannyo emirala. Nze balaba ye Nalukola Sserwadda kati nga nze defense atwala omuluka guno nagenza okutunuulira nga mu kaseera kano waliwo abavubuka abalina talenti ngaabo kati ffe tulinamu abavubuka betumanyi ngaabo abavuga skates nga tebalina emirimu gyabwe. Nze nange omukulembeze mmankiwagira kuba abavubuka abo bw'obalekawo nga talina kintu kyateeka mu bwongo bwe kyayagala ate nga olaba omukulembeze tekimenya mateeka kirungi fe abakulembeze tobawe sapooti. Oluvannyuma abavubuka bano batulambuzizza emirimu gye bakola okusobola okulongoosa ekifaananyi kyabwe ate n'okugyayo bye bigambibwa nti babba abantu. Naye mpozi n'ekiralawo kye bagambye ku nsonga y'obubbi bannaye si buli siketa nti mubbi ate n'okubbira ku siketi si kyangu
si kyangu nga otakiraba kubanga singa kibadde kyangu kubanga omuntu wabba apanikinga kacyangu nnyo funa accident bwe bawulira nti yafudde skeeti lwansonga batakyalina control abeera abamu abobami bebola abagwa mu motoka ate already naye kimusangibwamu mu mutima gwe nga ye mubbi kubanga skeeti just kale weeyongerako bweyongezi naye nga kyokola eri mu nnomo ne wano kyokola. Wakati nno mu kwagala okufuna okulungamizibwa okw'enjawulo, munnaffe Nazifa Nampeera ayongedde okulondola ensonga eno bw'atuukiridde omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiiraano Rocco Oyisigire okututaganyulira etteeka lwe bakwatira abavubuka bano ate n'engeri nannyini mmotoka gy'avunaanibwamu singa omuvubuka yeekwata ku mmotoka ye ng'ali ku skating ne bamutomera oba okugwa ekigo. Tewali tteeka ligaana bano abalenzi bwe mutera olaba ku skates kutambulira ku nguudo ezo era nga obuzibu bujja etteeka lyokka eriyinza okubakwata kuba nga balina ekikyamu kye bakoze kangeza okukwata ku mmotoka y'omuntu ne babbako ekintu oba ne babba ensawo ate obwo omusango guba gwa bubbi naye etteeka eribagaana okutambulira ku ezo enguudo teririiyo mpozi ministry evunaanyizibwa okukolagana amateeka ndowooza yandikituddemu n'ekiyisa naye essaawa zino teririiwo era bw'aba akooneddwa nga bamukoonye ng'akozesa akantu n'ow'emmotoka tomunenya toyinza munenya so ebyo byonna byakutulamu tulowooza nti ministry evunaanyizibwa okuba nti eyisa etteeka lino yeyinza okuyamba. Nkwebaza okuba nga tutambudde ffenna eddakiika ziba 30 ze baatuwa okulaba nga twogera ensonga z'omu kibuga Kampala. Eddakiika ezo bw'otunula ku ssaawa gye nnina zirabika ziweddewo. Ne njala okukubuulira nti bingi nnyo ebisoomooza mu bulamu gye tuwangalira, gye twazaalibwa, gye tukolera, gye tutambulira mu nsi yonna. Njala okukubuulira nti ebyo byonna tebigenda kuggwaawo yadde olunaku n'olumu. Nyweze kye ky'oyina yongerako okulaba ng'ofuna ekisingako. Nze Mathias Lukundo njala okugamba nti atakuumira mpeera akunkuumire. Tujja sinkana wiiki ejja nga twogera ensonga endala nnyingi ezikwata ku kibuga Ono Kampala era njala okukubulira nti ttiimu Ono Kampala Ivan Ssenjonjo Nazifa n'abalala bonna abakola omulimu gw'ettendo okulaba nga Ono Kampala abeerawo mbaagaliza birungi bibeerere atakuumira mpeera abankuumire.